Muli mutya abandaba ndese update okuva e Ukraine mutwalo wakati wa Russia ne Ukraine n'ensi yonna. Amawulire agaliwo agebayita aga no fly zone. No fly zone ensi singa oba kale omukulembeze wa Ukraine abadde yeegayirira Nato n'amawanga amalala ga EU gateekeko Russia no fly zone mu Ukraine. Naye olwaleero Secretary of State wa Amerika agambye nti ekyo tajja kisobola, tajja kwashwalinga muntu n'omu kikola, nti tajja kusuubiza muntu n'omu nti bajja kikola olw'ensonga nti singa bateekawo no fly zone kitegeeza balina, kubanga boteekawo no flying zone kitegeeza nti oba ogamba teri kintu na kimu kikkirizibwa kubuuka kuyita mu bwengula wa Ukraine. Kati kubanga President wa Ukraine abadde asaba kubanga Russia bakuba nnyo ng'eyita mu bbanga esindika zi missiles okuva ewaayo ekozesa ennyonyi. Kati kitegeeza nti boteekawo no fly zone ennyonyi ezo missiles ziyita mu bbanga zonna oba osobola zishuutinga. Bwekitera kwatoli togamba bugani no fly zone n'okomaawo. Boteekawo no fly zone oga nti ekibuuka ne kisala wano ekirabikako mu bbanga kikubwa bukubwa. Kati President oba America ne Nato abakulembeze baayo actually ne Boris Johnson yadde Poland era naye bakimubuuzizaako n'agamba tebajja kikola kubanga baba kitegeeza babeera direct contact oba babeera bagenda kwetunuzaamu emmundu kuba bakubira ennyonyi ya Russia oba ekikompola kyayo kitegeeza nabo bayingidde mu lutalo ate lwe batagala kuyingiramu. So ge mawulire agaliwo no fly zone eremereddwa tegenda kukolebwa. Ukraine yafunye obuyambi tetumanyi oba bwagituuseeko. Naye nekyokubiri olutalo meeting eyasooka yaggwa teyagenda bulungi oba tebaatuuka ku nzikiziganya. Delegations buli omu yadde ewaabwe ne bagaba bategeesa eyokubiri, kati eyokubiri bagituddemu leero katulinde ebivaayo. Naye nga ensi za Europe zasuubiza Ukraine ebyokulwanyisa bagenda bigiwa. Ensi zikuŋŋanyiza ebyokulwanyisa, bakuŋŋanyiza ssente, bazikuŋŋanya ensi yonna basobola okuyamba Ukraine. Then n'Abangereza bagamba nti ebizimbe bye bagyemu ba oligarchs oba badde abagagga aba Russia bye bawambye biki byonna bagenda bikozesa kuyamba ki abantu abava mu ntalo ababundabunda okuva e Ukraine. Mpozi n'ekirala n'omugagga wa Chelsea Roman Abramovich abagobera ku mupiira naye ttiimu yagisuddewo n'agamba nti amawulire agafulumye leero galaga nti asazeewo agitunde kubanga bagimalimeseza amusako sanctions n'okusigalaza kiraabu okubeera n'erinnya lyayo nga teryonoonese. Ayagala yeesaliko ku kiraabu agende bibye. Kiraabu yajagaliza ebirungi era kigambibwa nti ssente zayagala ogitunda ziri mu biliyoni 3.3 obwa pound. So embeera bwetyo bweri musonyiweko. Then situation wano mu Russia embeera tendaba kusajjuka nnyo, ebintu byeyongeddemu ebbeeyi, ssente zaagudde, naye nga tetunaba kifiiringa nnyo. But of course olaba nti waliwo mu byenfuna, olaba nga waliwo obuzibu ate bikyeyongera, emmere ejja kulinnya ebbeeyi, ebintu bingi unless otherwise. Naye embeera bwetyo bwekyali tetuli bulungi, naye nga tetuli mu lutalo. Abantu batera nnyo okumbuuza nti bannange bikyolabye abantu balowooza nti olusawo lw'okubaawo. Naye kino kye mbagamba, omuntu yenna ng'oli mu Uganda ng'onsabira ku ky'olutalo, nsabira mpozi mu bya ssente. Naye eby'olutalo bw'oba onsabira olutalo lebe kuntuukako naawe weesabira wakasi olutalo lutuuka wano ne Uganda luba lujja kutuuka kuba ebeera World War II. Kubanga olutalo wakati wa Ukraine ne Russia terusobola kuyingira Russia. Ukraine terina maanyi esobola kukuba ate Russia kuba weekubira Russia biba byonoonese. So ekyo mukimanye tewaba yeeraliikirira. Tulinze bulinzi ekinaava mu lukiiko olwaleero. Russia etudde ne Ukraine, abakulembeze abe side ne side bamiitinze ku nsalo ya Poland ne Ukraine. Nja kuba mbaleeta update. So embeera yeeyo bintu ebimu, for example wano nga abantu nze yange Apple Pay kyakola oba Apple Pay abasinga mugimanyi, abatagimanyi Apple Pay tukozesa essimu kati nga ffe balina iPhone, use your thumb n'ogula ekintu like just put your phone kumanye ku kagundi paketa batya ka paying machine nensasula ekintu. Kati abantu ambaga tekyakola naye nze yange ekola, nsasula baasi musawazo ne mu restaurant. So I'm still okay. But they're saying bagenda bisalako bintu binyo babisazeeko, Swift bagisazeeko, balekawo bank emu yeriko Swift. Then ne Western Union ezimu tezikyakola, bank emu era yeekola. So byebyo tebannakuba kusalako Swift kubanga ne
gundi n'abazungu kati nga ensi za Europe esinga gaasi bwe zikosa zimujja Russia kati basalako Swift nabo bati basobola kusasula. But you never know, anything can happen. Bayinza okuyiiya oba ne basawo sente bazireetenga mu mikono, no one knows. Tusabe Katonda embeera eterere because honestly speaking kigenda tubeerera biwano wano Russia naffe wadde tetulina lutalo ne mu bya ssente kigenda tubeerera kibi. Munsabire naye nga otherwise ebisigadde sirina buzibu. Mere bulungi mweraba nze Black Jew ka video kana akalabye kasharinge omuntu omulala ayagala okumanya information yena agimanye. YouTube channel yange subscribe nga mpita Black Jew ku YouTube and Facebook wesa Ismail Lugumire. Ebyo mere bulungi mweraba, bye bye.